Ng'ebula nnaku bunaku bannamawulire okwetooloola ensi yonna okuza olunaku lwabwe luyite World Press Day olukuzibwa buli mwaka nga 3 Ogwokutaano wano bannamawulire nga bali wamu n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission ekikulemberwa Dr. Mawuilire Amoti bavuddeyo ne basaba ebitongole ebikuuma ddembe Okwedakko. Dr. Amoti agamba nti emirundi mingi bannamawulire bazze bakubibwa ebitongole ebikuuma ddembe nga bagezaako okukola emirimu gyabwe wabula mpawo kikolebwa nga wanasaba bekikwatako okukola okunoonyereza ku misango nga gino abagivunaanyizibwako basobola okukangavulwa. Okukuuma eddembe n'okugaana abo abaagala okutatagganya eddembe mu ggwanga n'obutebenkevu naye nga bakikola nga tebatyobodde eddembe ly'abantu. Akawaayiro ako bwe kagamba kyekikulu nnyo kye tusaba. Ono era asabye bannamawulire okukola omulimu gwabwe mu butuufu bwagwo nga tebalinyiridde bantu balala okwewala emivuyo. Dr. Amoti asiimye ne poliisi okugoba abasirikale abasoba mu 500 olw'okusiiwuuka empisa. Oba mu identite yo oba mu kiisimanyi kati n'obayita obu bunkoze ki kati abo abakiwulira nga obagamba bwotyo bonoba osasinkana munakwatagana kukuma omuliro mukuleetawo obujagala tukyewale tekigasa ggwanga lyaffe. Kulembeze b'amadiini kuliko abakyogeddeko gisuukiridde eddembe ly'okukunganya n'okusaasaanya amawulire mu mikutu egyo tulyonoonye. Moses Mulondo akulira ekitongole ky'abannamawulire ki Uganda Parliamentary Press Association UPPA ayagala bannamawulire babafeeko kubanga bangi basasulwa ensimbi ntono nnyo. Pozi n'ekintu ekirala nga mmaliriza abamawulire balwanirira eddembe ly'abantu abalala naye abantu abalala mulabika temulwanirira ddembe lyaffe. Abamawulire basasulwa bubi nnyo nnyo nnyo. Gavumenti z'ensi ez'enjawulo ziteeka ssente mu national budget okuyamba media houses ez'enjawulo okubayambako naddala okusasula emisaala gy'abakozi. So tusaba gavumenti tuli mu budgeting process banaatera okuyisa embalirira y'eggwanga parliament executive n'abalala abakwasibwako babeere nga bateeka ssente mu national budget okuyambako media houses okusasula abamawulire. Mathias Rukundo akulira ekitongole ekigatta bannamawulire mu ggwanga Uganda Journalist Association Wujja asabye bannamawulire okwegatta okufulumya eddoboozi eryawamu ku ngeri gye batulugunyizibwamu. Kubanga lwe tulina lwokka tuyimuse eddoboozi eryabo bwe tumanyi nti balabe baffe nga nsimbuliza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka emabegaawo yatutegeeza nti waliyo abantu bangi abajja okujja gye tuli era nga baseka era nga balaga nti bannaffe nnyo naye n'agamba nti abantu abo ebiseera ebisinga baba balabe baffe ebigendererwa byaffe biba birungi. So njala okugamba bannamawulire bannange olutalo lw'okulwanirira obwenkanya okukola omulimu gwaffe nga tetukubwa ku nsolo ekito lukyali lunene nnyo. Si lwange Lukundo si lwa Mwami Mulondo Moses oba be tutudde nabo bano naye olutalo lwa buli muntu yenna. Bo abakuuma ddembe bavuddeyo ne boogera ku ky'okkuba nga kwotadde n'okutulugunya bannamawulire. Bannamawulire betwogeddeko nabo basabye ebitongole bya gavumenti naddala ebikuuma ddembe kubanga biyitirizza okutyoboola eddembe lyabwe. Oba n'enfuna yaffe bwekyanga enfuna yaffe n'okutukwalira tukuba Olunaku luno lwakuzibwa ku bbalaza ya Sabbiiti ejja nga lwakutambulira ku mulamwa ogugamba nti information has a public good ng'emikolo emikulu gyakubeera Nakawa. Sarah Nakandi, STV Select EY'ENJAWULO.